Werako omuli BBS Telefina, CBS FM, Centenary Bank, URA, Stanbic Bank wamu n'ebirala byakeddebwa na wanki okutuuka ku kisaawe e Makerere okwetegekera empaka zino era nga zigenza okuwera ssaawa 4 ez'okumakya ng'ekigere kitandise okuvuga nga kugase n'emizannyo emirala okuli okusika omuguwa, basketball wamu ne volleyball. MTN on pitch 7 for tug of war now. Julius Kwete. Twogeddeko ne ttiimu kapiteni wa BBS Telefina Matovu Kadunabi n'atubuulira engeri gy'alabyemu oluzannya lwa leero wamu n'omutindo gwa ttiimu ya BBS Telefina gweyolesezza. Ya omupiira tusobodde okuguwangula emu 0 being nti bano bapya so okubamu okuba olekalekamu outing nga yo weli tetunaluzinga mupiira ndoza kukyanga twakazanya emipiira ndoza tuli mu mupiira nga 15 tetuluzinga mpira nga n'ogumu okujjako okulamu amaliri so subiza abawagizi bonna abali eyo abalaba Telefina abaagala BBS Telefina nti tugenda kwongerako muliro kuba abantu bongera okujja okutulaba mu ngeri yemu bakapiteni b'amatiimu amalala nabo twogeddeko nabo ne batubulira empaka nga bwe bazirabye. Manya bampita Andrew Sabagwira kwera mu Centenary Bank Kayabwe Lironzo officer. Performance ya leero tebadde mbi so far win 3 ne dream si kibi nnyo okusinziira ku betugoba abatuli waggulu tujja tusembera mu maaso tusubira gye bunajjayo mu maaso tujja kutereezaamu. Amanya n'eddoboozi nze Kennedy Mpanga nkola na Stanbic Bank. Outing ya leero tenda tutambulira bubi kubanga mu games zonna mupiira basketball ne tug of war tukola bulungi era tukyatambulira ddala bulungi. Mipiira twali twakazannyayo 3 twakafiirwako gumu twakagoba emipiira 2 kituwa amaanyi okuba nti tuva mu kifo kye tulimu wansi tubali tukyali wansi okubanga tweyongerayo naye tulina essuubi olw'okuba tugenda tu improvinga tetwatandika bwetu tutandise bulungi nnyo so okutwalizaamu outing tebadde mbi. Empaka zino zisanyibwa buli Sunday esembayo mu mwezi era nga zakukomekerezebwa mu mwezi ogw'Ekumi. Chris Kasaga, BBS Telefina ageesigika. Tweyanza nnyo tweyanzege mubadde balabi